Omukyala atalina mazzi oyangibwa okufuna obulwadde si mukyala yekka wabula n'abasajja lwebaka n'omukyala atalina mazzi mwenna mwanguyibwa ddala okufuna ebirwadde era abantu abatalina mazzi mwabasinze okusaasaanya endwadde eyamukenenya endwadde ez'ekikaba enziku biki ebyo byonna mwabasinze obikola ki obisaasaanya temuvaayo ne muyomba kyoba manya nti buli wegatta n'omuntu nga talina mazzi buli kirwadde kyangu okukukwata lwansonga muba mukalabulwa muba mufo ky'okunyumirwa mwe mubeera mukulumwa okukwikitanya okuyingira mu mukyala lutalo lubeera awo so nga ate ebintu ebyo tebyakolebwa nti nno bya lutalo oyingira softly ate n'ovaayo buki bulungi ddala kaakati omukyala wenna oli eyo mukwano weetaaga amazzi era oba oli mukalu manya nti okyali wala nnyo ddala ate n'ekirala lwaki olumya omwana wa bendi okubeera nga omuliisa emmere enkalu kale kikole ku lw'obulamu bwo ogambe nti kambeere n'amazzi nsobole okwewala endwadde ezimu kubanga kino kyo nsuubira wali okiwuliddeko bw'obeera n'amazzi nga mangi newegatta n'omuntu ng'alina akawuka akaleeta sirimu oyina emikisa mingi nnyo obutakafuna singa obeera n'omuntu ng'alina ki amazzi kubanga mutakwatira kubeera kukalabuka kasita mufuna ebisago mwenna mu bitundu ebyekyama kitegeeza akantu ako ogenda kukola ki ogenda kukafuna mu bufunze omukyala olina okubeera n'amazzi mulekerawo obeera bannabukalu bannange egyo emirembe gyaggwawo egy'okubeera bannabukalu gyaggwawo era omukyala omukalu nze simanyi oba obeerawa oba osangibwawa ekirala omukyala olina okubeera n'amazzi gwe atalina amazzi osangibwawo obeerawo osulawa eddagala weeriri erisobola okumeekinga okubeera omukyala oyo atuukiridde mu buli kimu kyonna bwe walina infection ebirwadde eby'ekikaba byonna bikuviirako okubeera ng'okala stress eviirako omukyala okubeera ng'ekala so ebintu ebyo oba olina okubyewala weewale nnyo endwadde ezo ez'ekikaba tusiba tuzoogerako nti olina kuzeewala bwoti ne bwoti kino ky'olina okukola okusobola okubeera nga oziziyiza at least okukukwata oba bw'oba ogirabye girabukire mangu obeere ng'okola ki ng'ogijjanjaba ontegeera mukwano nze saagala mufune mu buzibu saagala obeereeyo ng'okaaba bakyala bangi muvaayo nga babazinye ddala mu butuufu nga tosobola na kutambula ng'era bw'obeera n'omusajjawo oba wagenzi wa boyfriend wo olina okumala ennaku eziwera ddala 3 nga tova mu nnyumba totambula olwansonga nti bajja kukusekerera otambula ojagira ofuna pain kubanga toyina mazzi n'omusajja nno bw'atyo lwakuba ate ye tasobola kujagira wabula abeera yeesokoola buli kiseera ng'ayagala okwetakula ng'akola ki ng'alumizibwa kati ebyo byonna byonna byewala eddagala lirimu okufuna ddagala lyaki ly'amazzi mubeeyo ne mugamba nze bampeeko lino lyokka lireeta lireeta amazzi biki byabampaako naye ate n'otamanya nti nno n'okubeera ng'ensekezo zaazibikira kikuleetera okubeera nga okala kati olw'okuba nti nno bye biviirako omuntu okubeera ng'akala endwadde ez'ekikaba eziseka okuzibikira buli kimu nze nsalawo ne muwa full dose omukyala eddagala lino lyolaba wano eno omukyala lye weetaaga lino okusobola okubeera ng'okola ki ng'ofuna amazzi nga w'okola ki nga w'ogeetaaga naye oba tewejjanja omubiri gwonna kwekilinzinga kukakasa amazzi tojja kukola ki tojja kugafuna ensonga lwaki munywa eddagala n'ogamba nti nze nywa eddagala nagula ewagundi n'ewagundi biganye okunkolera simanyi kyennaba abantu abo tebazuula kikikuviirako okubeera nga okola ki okala so nga ate olina kunoonyereza bulwadde we buva n'olyoka okola ki ojjanjaba oviira ddala eri ekirwadde kikola ki gye kiva ojja kukola ki ojja kukiwangula
yene eddagala lino lye mulaba wano eno lijja kutereza bulungi system yo. Abatalina bwagazi, siyina mazzi, nze nnyonyogoga, lijja kuyamba okuwa ebbugumu omusajja akunyumirwe nga omukyala. Remember omukyala olina obeera ne full package yo ng'omukyala, era we biri bingi singa otwekwata byonna oba ogenda kukola ki kubitegeera. Mulago ku 2 okisangibwa nga ku kyaki ya Kakande. Gwe kasotuka ku kyaki ya Kakande Mukama n'akuyamba n'okuba ku simu oba otuukidde ddala. 0704 737 14 0773 36 Delivery wonna wooli ekolebwa. Mwababeera nze ndi busy, Mukama wange tanzikiriza ava ku mulimu, ate nze ndi wasobola kutuuka eyo, maidi eddagala likutuukako. Eri agamba nti nze nja kwepakira okuva Fort Portal gye nkima eddagala. Transport oyo abeera mungi nnyo, ate weepakira ate ojja okima eddagala atoddeyo. Akoledde delivery akola ki? Asinga. Bw'oba oyagala otuuka then it is okay. Kisinziira mu nsawo yo gwe nga oyimiridde nga ki ng'omuntu, naye ffe tubalirira abantu baffe ntasobola kutuuka katuyiye okulaba ng'eddagala tukola ki tuli mutuusaako. Naye nga mwebale okutwagala, mwebale okutuwagira, mwebale kutubeezaawo. Sharinga video ate likinga n'okusubscribinga. Mubeere bulungi, mweraba.